kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu programu Sumulula. Akentambuza y'ebyobulamu era nga mutambuza y'ebyobulamu tuba tutunuulira ebintu eby'enjawulo by'olina okubanga ate omanya mu bulamu bwo obwa bulijjo era nga bye tuba tugendamu naye okuddamu okubanga tukutegeezaako abaana ba P7 bakyagenda mu maaso kubeera nga ate bawandiika ebibuuzo byabwe olunaku olusembayo. Kaakati ekyo nno kitwa kireetera ndowooza kiyinza okubanga eno lwe luwummulo olumpi abayizi baana ba primary bakyasinze okufuna kubanga ku Monday basoma abamu actually basoma ku Monday kakati bagenda kuddayo ku Friday ate amasomero agamu gagenze nga tekirina na makulu omwana okubanga wiiki agenda kusomayo olunaku lumu kati wiiki namba abaana basiibye waka kakati gwe omuzadde ava ewaka it is very important okukalaatira omukozi oyo omwana aleme kutambula. Cases z'abaana abawambibwa n'ababuzibwawo zongera okuba nga zirinnya so abazadde it is very important okubeera careful. Nange ndowooza ennaku ze mizimu gyakkiriza kati okuwamba okuwummula amatu n'okutayirira kuba abatayirira abasinga n'abaana bagamba nze tojja kumpa amazima mange yampummula amatu baatugambanga nti tebawamba bagize ku musayi but anyway ebyo nanga tunabigendamu muzadde gamba omwana oyo asiibe ewaka anti kati bawamba for ransom anyway. Oli awamba omwana wa Simon asaba miliyoni 10 Simon agawa n'azaala omulala oyo banne gye tupangisa make sure that neighbor w'omumanyi ransom zitambula nnyo ku bantu abatulinaanyi onkuba kibooko abange banneekanga n'okunneekanga olina okuba nga omumanyi naye olina okuba nga bakumanyi. Kale entambuza y'ebyobulamu Simon ayogedde ku kintu ky'okuba nti ebiraamu wills zifuuse wills buli wamu buli family nkiwa yali ebaddeko ne situation ey'okuba nti temumanyi kyakozzaako. Simon afudde tubadde tulaba avuga emmotoka okulabanga ebyokulabirako byo tebyesiriwaliza wano kibyoleetaleeta ebitalina kozesaani ati gwe gwendabako manyi ekitaliwo tekikabya mwana ntonya kungeraganyako bintu byo kakati geragere omuntu afudde okufa okugerageranya Bob afudde anedda omuntu Bob the builder omuntu tutekamumanyi omuntu afudde Bob talinayo wadde naye tetumanyi ndeka omuntu afudde naye nga tetumanyi kyakozzaako tetumanyi ssente zo gye ziri tetumanyi kakiko olinawo bw'oba ng'oli mulamu nsaba busabi tukole ebiraamu entalo tuzikooye gavumenti okubiyingiramu kati nga Simon wabadde abannyonnyola tukooyo binyonyo ate sibu yawandika ekiraamo nti abagenda kufa yes wabula ekiraamo ye constitution y'ebyobugagga engeri gye byewandyagadde bitambuzibwemu kati njagala tunnyonnyoke ate era tuyige nze naawe kuba nange bino njize biyige ekisooka kya byonna salawo biki by'oteeka mu kiraamo kyo kati tugenze wali oyagala kuwandika kiraamo kati tugenda kuwandika kiraamo salawo biki by'oteeka mu kiraamo kyo oyinza okuba oyina emmotoka oyina amataka olina abaana munange newe libeera nga lyansi yonna liba ttaka naye ettaka lino liryo toyagala ate ofe abaana bo babulweko obubuddamu abantu bangi nnyo oyita ku kikomera nga kyali kya taatawo naye nga anko yakirimu n'abaana be ate nga bagobaganyanga mukambwe biti nga mw'okulya esonyiwa mwali esonyiwa munaye ate mumugambe mukanyagambawo nowaali ibannanga basula mu bitali byammwe ebyabafu nga wabba bibbe mwebaka beebaka nno bulungi nnyo nga tebeetagana kumanya anti bamuteekako nga guardian bambi ate bo tebajja kufa ate mwali bato mugenda sala mugenda kwogera ki muba temulina kye mumanyi muba bato tugende maaso so abakola ebiraamo nsaba busabi salawo biki byoteekamu ebitalina makulu baleka biteekamu oli n'akulaamira ejjiiko Simon akulekera engatto like tusalewo biki bye tuteeka mu kiraamo nti bw'oba olina abakyala ab'enjawulo olinayo omwana wo Simon azadde mu nnantuma omwana bw'oba wazimbayo ennyumba bw'oba toyagala bijje mu kavuyo enju eyo gireke kuba okimanyi nti wazaalayo omwana leka ebe ya mwana by'oba oyanja mu kiraamo bino byokka bye bintu by'oyagala abaana bo ab'omulu be bamanyi mu lwatu bamanyeeko ate bagabane mu kiraamo abaana bonna olina obba identifying bonna nga tumaliriza salawo ani agenda okutwala ebintu bino
mu kiraamo. Mamaze okusala kibyoteka mu kiraamo. Kati tumaze osalawo. Kati salawo ani abitwala? Ani atwala ki? Kikulu nnyo. Please be direct. Ennyonyi yange ngiwadde kawala. Teweetooloola. Kuba bw'onoofa. Ffe tugenda gamba ebintu byange byonna by'abaana bange. Abaana balala 8 bajja. Twagala bafuba tutawaanya. Laama ebitegeerekeka. Ate nga obadde mwavu njagala abafu abagagga be baba batutawaanya. Tulwane nga tulwana nti waliwo ettaka. Ando mufa muwavu ayinza obba alina ebbanja. N'agamba ebbanja ly'emmanja nazirwanako Museveni waasasulanga ziba zoono aba yakafa Museveni n'asasula. Nga tumaze okumanya ekyo. Salawo executor yaba atya. Ani kati tuba tuli bamukuza nabaani? Bamukuza, balooya, abanaayimirirawo n'abaana bano. Inti Simon kino kiri wano, Simon yasazeewo kino, Simon yakoze bw'ati. Salawo omuntu oyo. Ate tomwanja leka abe wuwo. Kuba abamu we babanja n'obeerawo nga kimu oyimba. Mutabani omukuza. Oyo yamanya ebyange. Nze gudi yatereka ebyange. Kimu bibiri. Simon munaye ye musika wange. Simon ye kino abantu betta. Nja kumutta olw'okuba ngamba Simon bw'avaawo nzaddako. Simon ali 22 ndi 20. Bw'avaawo abantu beerawo ng'ogamba nti ono bw'avaawo nze nzirawo. And actually ndowooza kwekyo kw'executor. Ate era ne gw'oteresezza obuyinza tomuwa confidence nti yabulina yekka. Kuba naye akutta. Oba ontegeera. Ajja n'akutta ate n'abifuna n'agamba Simon alina kavities ke. Era ky'ovula oli ayinza okuwanika kopi n'agamba eno kopi y'ekiraamo y'emu ku copies ennyingi z'empadde abantu ab'enjawulo ze bajja okujja mu kaseera akatuufu. Kireetera ono okutegeera nti ne bwenkyusa wano waliyo omulala alina ekifaanananga kino. Ekyo ne kituleeta londa guardian w'abaana bo. Sigaana balina abazadde. Olumu ffenna abazadde tuba tuvuddewo. Naye bwe baba balina abazadde londayo guardian. Tusaba guardian otomulonda lwakuba obulwadde bukulumye nnyo. Guardian omulonda ng'okyali bulungi. Ng'okyali mulamu, ng'okyali bulungi ng'ebintu byo bikyalabikako. Mulonda ate naye tomugamba. Ate tolekaawo mukisa kuba nti tugenda beera mu lumbeero. Simon abadde abeera nnyo ne Hafi. Ndowooza Simon yajja olabirira abaana ba Hafi. Nze mbadde ntambula ne Simon wano mbatya nga sinza alabirira amaka ge. N'amaliriza nga yeddiza amaka go abaana bo nga basigadde ku street. Ebisinga abantu guardian okuba ng'ovudde ku kino ayina ssente naddala ng'omuntu alina ssente. Abamu guardian atera kuleeta omwana oyo nga tali mu position ye muzaala naye ng'akulidde mu bulamu bwe. Kyova nti abantu bayamba. Nayamba abaana nga 5 n'alaba ku mubonna ani ali mwensa. Alimu ayinza okuvaamu. Ayinza okuyamba banne. Ayinza okuyamba banne. Kati ayinza mu Luganda ayinza obbanga muganda wo. Oba ontegeera. Like your 30 is like 20. Naye ate n'omukuliza mu ttuluba ery'omwana. Naye ng'obatunuulira banomanya kakati ono ali bw'atyo n'afa. Naye lwaki mu category tetunonda ba god parents we tuba tubatiza abaana baffe tulonda ba god parents? Do you think it would be ideal okuba nti ntudde? Kati ba god parents ebiseera ebisinga bw'otandika butandisi bulamu. Oba otegeera kati olondo oyo akuli awo. Ndi wano ndi god parent w'abaana nga bano. Oba okitegeera kubanga obadde kumpi awo. Naye ate gye gy'ogenda okula kyate kyawukanamuko ku guardian nga bwe yandibadde alabika. Guardian yandibadde omuntu gobadde influencinzeko mu bulamu bwe. Naye n'okizuula nti aku-appreciate nze. Akutegedde nga naawe omutegedde. Kati ng'ogamba nti newe mba siriiwo ku bye mukoledde asobola okubyejjako n'abitwala eri abaana bange. Kati then ekiraba takisobodde ye muganda wo be bantu bo ababaddewo waliwo omuntu abaddewo nga maybe nekyoli nga ye yakikufuula. Oba ontegeera waliwo omuntu nga byolina waliwo omukono gw'omuntu ogwakufuula ekyo. Kakati nga kubeeranga kukwata bye wafuna n'obimuddiza n'omugamba kati bimpeera abaana bange. Kati nga tumaze olonda guardian waliwo atalina managing ebintu by'abaana. Nti olina ba young adults bakulu naye bato tebannatuuka kwesalirawo. Ebisingo yabeera mukyalawo bamaama wa taata w'abaana. Waliwo act Uniform Transfer to Minors Act.
bano ababijja nti twabireka taata wa tukimanyi nti Penny yafudde naye abadde n'ebintu naye abaana baali bato nti bwe anaweza 18 nga gundi waffe bwe bagamba nti adult aba 18 plus mutula ne ba lawyers ne bagamba nti ebintu bino to be transferring nga wabadde ogamba ba administrator bano bantu ng'ofudde tukyuse ebintu bino nga kati bidde mu mannya bitambule bidde mu mannya g'omusika leme kusikira just musaayi kati na wano tutambuze ebintu bino bikyusa amanya bidde mu manya g'abaana bano nti omwana abeerawo ng'amanyi yes jendi school fees zange gye ziri ku account tata wange yanteekateekera guardian wayambira naye ate manya ani agenda okusigaza obuvunanyizibwa kati kirimu ne technical know how mulungi mu management mulungi mu administration kiri mu layini ye kati ate awo considering ebisukka ku mukwano nti ebadde business nti obadde olina business tugambe yaki it is a media company nti wadde nga wandya ono wadde mwesimbu naye talina amagezi gadduganya media kale ate wetaaga omuntu sente zisigale nga zijja nga ebintu bikyatambula nti nga bikyatambula sente zisobola okusigala nga zijja wanga tujja waliwo abantu abasikira company naye nga tamanyiddeeko ddala engeri ebintu gye bitambuzibwa n'asigala nga kituufu mwesimbu naye nga tajja kwongera ku multiply nga byasanzeewo wadde nga mwesimbu kati ate kino kisukka obwesimbu nekidda ne mu kumanya byonna nga tubitegedde kati tukole ekiraamo tuula wansi byonna obitegedde otegedde Saimo ye guardian Saimo yali in charge of this Saimo yagenda okukola kino ono yagenda okukola kino kati how to make a will nze gundi nga ntegeera bulungi wadde lunnumye lungongeza Saimo funa lawyer Saimo balooya bano tetubaagala tubatwala nti babbeeyi naye nsaba funa lawyer akuguiding agenda kuguidinga cause waliwo will form lwakuba abamu tebazimanyi naye waliwo ekiraamo nga bwe bakirambika gye kiri nti nina ente 10 nina engatto peanya nina kineeno outline buli kimu ky'olina ky'owulira ng'oli comfortable nakyo okulabika nga okiteeka mu wiira eno nti singa olekawo ekiraamo kino tekigenda kuleeta buzibu oba togenda funa buzibu oba nkaayana n'abaana b'okwekuba bakyala b'okujja Saima abadde ne ka girlfriend ajje so funa a standard will form before a lawyer mukole ekiraamo lawyer ayinza okuba yasoma naye ekiraamo kino nsaba okyekolere gwamanye ebintu byo n'ebyama byo byoyagala okufa nabyo n'ebyama byo byoyagala okwanja nti babisome basome ekiraamo mu kufa wabeewo era abafa nti nze last born bakugambe waliyo 3 year old kati babikwati bofaaki ate tubaako kyoleka kati kinyumanga kuba last born ate tubaako kyoleka wabweru kubanga kyoleka wabweru kye kigenda okulwanya abantu kyoleka wabweru nze nzikiriza ne kyoleka wabweru singa oba wazaala ebbali nga wazimba ennyumba eyo toyagala baana bo bali bajje mu katogo kano Simon nzikiriza anti gye lire we nagambidde byotayagala bibeekubye tobyogera anti nedda waliwo kati mu kiraamo kwandibadde kugaba waliwo bagaba mu bulamu kati kyogayo mu bulamu obukoso oba okikoze eki oba okigabye kati mu kiraamo oba ogabye ebyo byotakola ki byotagaba kati maybe ekyo kijjawo nti byoleka ebbali ate bigabe officially mu bulamu nti olina akaunti yo amannya gakyuse mu bulamu ekyapa kikyuke mu bulamu I think ekyo kyanguwa kubanga kyoteeka mu kiraamo obanga wadde order nti kino mukinkolere bwe muti kakati you either kukyekolera oba okiteeka mu kiraamo bakikkolere byonna biryawo ekiraamo nsaba tukikuume bulungi store your will safely and properly otya kopi emu giteeke mu files zo omanya abakazi twemakula kale agigweko abisome ani tubizibu ekiraamo endala giteeke wa lawyer endala giwe accountant ate naddala abantu ng'olina amabanja ng'omanyi obadde osasula ebbanja tonnasasula misolo bambi ebintu ebimu tobikukutira tugenda kulowooza tulina akedi ya taata waffe ng'abadde tasasula kasisi abadde tasasula gino emisolo gye bateeka ku bizimbe abadde tasasula misolo yes tumalirize nga ekizimbe we bakibalamu emisolo gye bakubanja gye gino
so ekiraamo kikuume bulungi naye mu byonna teri kiraamo kiyinza kusinga a video graft wheel. Tuula wansi ng'okyategeera yes edits zajja naye copy tegenda kubeemu nti tulabye family nga zeekuba maama yakyusa ekiraamo ne basoma omusika ne bateekako mulala ekiraamo ekituufu ne kijja tugeze kiri mu bank oba ekiraamo ekiri ewalooya ne kijja nga kyanjawulo so bw'oba okyali mulamu ng'osobola okukola ekiraamo tekitegeeza nti ogenda kufa enkya kola ekiraamo olambike buli kimu olambike obuvunaanyizibwa olambike abaana bo oleme kubaleka nga bayagayaga newankubadde family zeekyusa naye nsaba busabi bw'oba oyina obusobozi tukole ebiraamo nga tukyali balamu naye ne tumaliriza bwe tuti tusaba ebintu bibiri ekisooka sikiza omuntu akulya okumpi bannange oba oli awo ne bakukubira essimu nti eyeyeye waliwo yagambye omusikire banenedda nakugonnomolako amannya ge gonna tusaba naye sikiza omuntu ng'obaddeko mu bulamu bwe kyova olaba nti abantu basenga bw'akizuula nti omwana yagenda okubeera omusika wange abeera mu bulamu bwe n'amugayidinga bane temutukuba surprise tujja bakuba ebifundikwa ate munyingire gye mulaze ekyokubiri temutulekera amabanja ga busika. Kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu program